so yo ewedde yorali ya Kawempe North gwe buli muntu yenna gwensomye president yagenda okubeera kubira kyali wali Kawempe North ne Kawempe ombabuuze mu kikoze muti okumala kono olwaleero bagenda kubira tactics n'obugumu ekibayita okulya n'okukomba essowaani kati protest vote ye Kawempe yewedde rehase wedde ekyo kiwedde akalango keeko mazoka batuusaako mukitegedde bulungi nnyo ya katugenze kalanga akala nakano kankyuka kasoma wekati People Power Nope UK. People Power Nope UK. Bakutegeza nti bategeseeyo end of the year Christmas party. Nga end of the year Christmas party no ejja kubeera ndoza kuzo mwezi jja kubeera 13 gwendaba omwezi ogwo 12 mwaka 2025 okuva ku ssaawa 18 mpaka ssaawa 8 ez'ekiro. Bakugambye nti party eno egenda kubeera ku ndagiriro eno 15 Mile End Road, E1 4HU, Stephen Green, next to the station. A family affair and all are welcome. Nebakugamba okumanya ebisingawo jja batukira ku ndagaano yaabwe y'omutimbagano muwandike ebbaluwa okuli officialukpeoplepower@gmail.com oba ku ssimu yaabwe ey'omu ngalo eri kasalaba 447 035 99 Bebati bakutegeza abakulembeze ba national platform obendo bedo lyabongeza bakutegeza bagenda tekayo kapate akakomekereza omwaka ngina ku mwezi 13 mwezi gwa December 2025 mubere bulungi muli ku sente zammwe then ebisigadde mubikwase Katonda tuba tuvudde mu kalango akasooka njira mutagi ngira wano omwogezi wa poliisi Lutuumu Kisoke abereko wano video ngenda balaga batasobodde kulaba na buli kimu kibalage ekibadde muri haso ye Kawempe nebyo nabyo nanganza bulijjo mpisawo eddoboozi walisingeekera okubeera eddene kasoke mpiseewo obaka bwa community waffe wano bwampadde mbuyiseewo mubulire bulungi nnyo community munnaffe era bwe tukola mulimu gwe gumu namawulire muganda waffe Ronald Buganda Mugenyi afunye obaka omulabula ku muntu yali amuwaddeko obaka omulabula okwebereramu obaka buno busoma bwe buti bumugambye blow take care from trusted sources mbu bagenda kukuba amasasi wekuume muganda wange abafunye ku ssaawa 6:23 ezakawungeza akolwaleero kati gwe wenna munnamagye oba omutugumbuzi gwasuubira nti ogenda kukwata omugemera wala okube Buganda Ronald Mugenyi olowooze nti gwe ogenda kuddewo oli emmere ekukke mu ntumbwe n'abaana bo lwaki mukulembeza nnyo ekintu ky'ogga nti buli muntu gwe mutakkiriziganya ne mugenda mutta lwaki mmwe mentalite yammwe buli muntu gwe mutakkiriziganya ne mundowooza abaalina kufa lwaki mmwe mulowooza Museveni ne gurupu yammwe nti muyina authority nti buli muntu ayawukana mu ndowooza ne mugenda mutta lwaki muyina mentalite eyo mwakuba Ashira mwakuba gundi mwakuba muganda waffe essasi kati ali mu America nakati nono mumusindikidde message nga mwagala motta naye njagadde tegeeza public ye kenyini information agifulumiza njagadde nzija ku mutimbagano guno mbategeeze ng'obubaka bwabo mpadde mbwongereyo kubanga nange mbadde n'okujja akawungeezi muganda ffe Buganda Ronald Mugenyi abeera mu mugongo gw'omukulembeze ku campaign tule ku mmotoka waggulu ogumulaba atula ku mmotoka ebabega president gwe bayita Buganda Ronald Mugenyi waliwo omuntu omu amusindikidde message naye agambye okusinzira ku bbanga ly'amaze nga amusindikira obubaka n'ebyalabe nga amusindikira amwesiga ebitundu 7 ku buli 10 amugambye muganda wange weegendereze bapulaninga okukuba kopa kati nange naŋŋamba munne bulabika buno buntambulize kati obubaka buno kambubuulire bulungi nnyo naawe kennyini agambye togenda kuba Buganda Ronald Mugenyi essasi naawe owulire nti ensi etegedde waafunira obuzibu obujulizi tubulina nti mwalina mission etta community waffe mugamba ki muganda wange Fred olamu mugamba nti waliwo omuntu ansindikidde gundi eyo ate ng'emabegako awo alina ekintu kye yaŋŋamba ne kiba kati ansindikiddeko ne gwala ati eyo ate era waliwo n'omulala eyaŋŋambako mu pulaani yaabwe baagala bakuliyetingewo akavuyo ne baba bantwalira mulidde bulungi saagala mugende nti ate byavudde walumbi message esoma bweti brother oba blow take care of yourself from trusted sources bagenda kukuba amasasi
weekuume n'agimpereza n'angamba obubaka buno mbwongere obulungi nnyo abadde bagobera campaign trail byalero ye kenyini ye confirmingidde ku bintu byabadde bamugambye nange nangamba asabe obubaka buno mbwongereyo uliza bulungi nnyo mugamba ki muganda nge Fred olamu mugamba ki waliwo omuntu ansindikedde gundi eyo ate ng'emabegako awo alina ekintu kye yaŋŋamba ne kiba ati ansindikiddeko ne kuwala ati eyo ate era waliwo n'omulala eyaŋŋambako ye pulaani yaabwe baagala bakuliyetingewo akavuyo ne baba bantwalira right. Mr. President, security team ya president banamawulire mwenna buli omwaka ome munne mu ngeri yonna esoboka njera okubaza timu ya mawulire yonna abadde ku president omwolekeddeko lwa mubalanyi waleddera okubanga buli mwabadde akavalinga munne kati mutongole njagala akatambi kano katandike era tukatandike bulungi okusookera ddala njala tegeeza bakomuliri mwenna kana akawuto tugenda mu kalunga mulowooza tugenda mu kalulu. This is an open battle. Tetugenda mu kana akalusi ka bulijjo. This is an open battle against the entire generation of youths in Uganda, which youths now are going to protect the elder ones who can't even help themselves as I speak right now. Akaluke tugenda mu kakuyuwa musayi kakule na komba sowani. Tetugenda mu kalulu ka bulijjo. Nkiddamu akaluke tugenda mu lutalo. Gwabaddamu tugenda mu kalulu ka bulijjo ekyo kikyamu. 1. Ebadde mu kalulu ka mu kibitegedde na biki bikoleddwa. Naye njagala kuteeka information era abantu bagifune bulungi nnyo. 1. Ebiseera bisinga wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe kola ki kiriza. Njagala mbakoleremu forensics naye nga forensics ogenda okubakolera njagala buli omu otandika okugula amaaso otegeere. 1. Nyandi osoferi nga bana bagambye ejjo video nakoze 2 ejjo gye ziri nembaga ekigenda okubeera ekisolo Lale ya Museveni floppings era bakozeseza AI okugenerating ebifaananyi lale floppings nga ate basuze bagaba billions of money ekisolo yonna nembagamba nti bagenda kuleta abantu nti bakyuse ba national platform video nzija jona nzibazanyira bugenzo okucha ku sawa zibaddenga nnyatanaho nga information efunye ku NTV nenga zinaji bagambye ejjo lyabalamu nembaga nti bino bigenda kujja mugenda biraba so kati lale ya Munyandwe floppings lwakuba nti bagenerating ebifaananyi okubalaga nti baddeyo lale ya mate baddeyo lale floppings ekyo bamumanya abantu bako wa Nyandwe naye kati kukibaddewo olwaleero njagala mumpulirize bulungi nnyo mwenna okuva ku makya mwasuze mulindirira kawempe era mugira bulungi nnyo kati njagala musooke muwulire obuwumbatuutu bw'abasajja bano obwa poliisi naye okusookera ddala simanyi ani abalira Nyandwe simanyi abakola mu gavumenti ya Nyandwe mwamukoowa. 1. Bwetubanga tuli mu campaign sawa zino nga police ne prison babateekeddwa okubanga bakuuma akalulu n'okukuma campaign trails z'abantu gwe n'oleta SFC n'oleta JAT n'abaana ba ghetto structures nga mbambazizza uniform z'amagye okuba abantu kitegeeza ne mukola nsobi kino mwamulooza nti kikomye ku local level olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 ensi yonna lwetegedde nti byonna ibadde Tanzania n'ebyali Kenya yali programu ya Nyandi Osoferi njagala okubebaza president njagala okubaza n'abantu mwenna okusinzira ku label sources zange ebikoleddwa footage efujjo okuba abantu byonna bikapitaliddwa bulungi mu archive y'aba international journalist international human rights organizations n'abantu abasinga obungi information bagifunye eri both verbal ne mu video bagifunye kati kino kiraga bulazi nti akaluke tugendamu already Museveni amaze exposinga ebintu byagenda okukola so wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunsikango yamuyambikiriza kati njagala tukole bwe tuti njagala tusome ebbaluwa eno okusiribwa kimula ku makya jjukira omwezi guno nga gutanabagamba nti poliisi enoonya butya bwejjawo abantu abakulembera oba bakulekera Kyagulanyi ku nkuŋŋaana ze ng'era ekyagala kati njagala mumpulirize bulungi nnyo olwaliro poliisi mu kuduma ekoze ekiwalwa kino
mujjukire mwenda abakedde ku macha poliisi yasazeeko ekirebe kya National Platform okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro olunaku lwajjo baasuze bamaze okudeployinga ekavule wonna abantu abali mu ngoye za bulijjo ab'amagye ga SFC abajjaati n'abageto structures ng'amaze okudeployinga era jati military ghetto structures bawambyeko ekitebe okumala essaawa nga 4 n'ekitundu nga bakiina mu ngalo zaabwe naye nga bakikontrolingira bweru nga tebakkiriza ayingira tebakkiriza afuluma bebakontrolinga n'emmotoka ziriwe zigenda tebakkiriza na muntu yenna kola kikujja ku kitebe kati njala sooka kubuuza mukulu Tuma Kisoke owandiise ebbaluwa eno nga oyogera ku bintu bino wammanga ngenda kwambula ne poliisi yammwe wulira bulungi nnyo ogambye bwoti 24th November 2025, press release statement on security officers attacked during NUP campaign in Kawempe. Ulira bulungi nnyo. Owandisa point ziri tano. Ogambye today, the 24th of November 2025, the NUP presidential candidate held campaign activities in Kawempe North and Kawempe South. That is right. 2. Noga Prior to this police and electoral commission met with member of the organizing committee to agree on candidate venue and routes. However, while at NUP headquarters, security officers were attacked with stones. Security officers were attacked by stones. Muganda wange Tuma Kisoke. Ekitebe kya National Platform kirina kamera zonna ezikwata emabega mu maaso mu mbirizi ne ku petrol station zirina footage yenna. Nammwe mulina media team ze mwagulidde essimu Samsung Galaxy oba 16 Pro Max Samsung ezo muzirabyeko mukira bulungi mulina media team. Can you provide us with a video which shows that at the NUP headquarters police officers were attacked? Ekitebe kya National Platform footage nga tewali muntu no ekitebe mwawambye kavule ku ssaawa 4 ez'ekiro ku lunaku olw'Essande ne musulawo musibyewo mpaka president waze n'agamba tagenda kuyingira kola press conference agende musobola okutuleetera footage yenna nga wali omwana ow'akasuka ejjinja nkwata mu bbaluwayo eno information gyengaba egenda ku mu Uganda ne bweru w'ensi yonna. Tuma Kisoke ne bbaluwa mugiwandiise nga mu papa njagala otuleetere footage nga ali omwana akwasuka ejjinja mwawambye ekitebe okuva ku Sande ku ssaawa 4 ez'ekiro mpaka ku ssaawa 5 ez'emisana ga leero. Teri mwana n'omu asobodde kasuka jjinja dokola ekintu eki njagala mutuleetere video ng'ozze ku TV okubroadcastinga ng'obuulira ensi ng'olina video footage. Tugenze maaso. That is a big lie. Tugenze maaso. Ogenze n'ogamba ogambye bwoti nti mwakkiriziganyizza ku ngeri mwakkiriziganyizza abakakiiko ebyokulonda saako n'abategesi ku kampeni bwe zigenda okubeera nawa gye zigenda okukolebwa naye ku kitebe kya National Platform ab'okwerinda byammwe balumbiddwa n'amayinja mbu ekikolwa ekyokuleeta akavuyo era bwe bakiddamu kubwayise round about ne ku campaign venue agambe bwati prior this police and electoral commission met with members of organization committee agree on a candidate venue route. However, while at NUP headquarters, security officers were attacked with stone, an act of violence. That is wrong. Was repeated at what I said about. That is wrong. And at the campaign venue. And see you now about the call. Round about yebwayise ne waggulu ku flyover amagye ga jati poliisi SFC n'abasirikale abali mu ngoye za bulijjo mwadi marketings ne mu blocking buli section yonna ey'abawagizi abadde balina okwegatta ku Kyagulanyi nga mu controlling population. Are we together? Yes.
junction ye bwayise ne flyover ona waliwo kamera musobola okuleetera obujulizi obulaga nti waliwo bakubyeko amayinja taliiwo era temulina ogambye ne ku campaign venue nti bakubyewo amayinja na buli kimu Mukuntuma Kishoke tewaliwo omwana wa nkyukakyuka yakutte wadde ekipapulo kikuba omuntu wadde ekintu kyonna mwe mutandise olutalo otole omuntu tandise mutya wano mwe mwadde mwina kye mwagala nga mwagala kozinga chaos mugale campaign trail za Robert Kyagulanyi Center ebyange mbyogera kate ng'omusizi agule siyani muddeyo mugobere police post zeekoze mbwebaninze procession z'abannabyabufuzi bonna meeting esazeewo ebyo nkiddamu meeting esazeewo ebyo ebadde high command ebaddemu abapoliisi aba SFC n'abamagye etudde ku Central Police Station mu Kampala wakati ne bakkiriziganya nti bagenda kuggalawo procession za Robert Kyagulanyi Center lwakuba nti bakyogedde nga bannabyabufuzi bonna nenge etudde ku CPS wennyini weetudde zibadde wakati w'essaawa zibadde saa za Maria ga kyamisana omutudde okola decision eno kati Mukuntuma Kishoke you think we are fools. We Ugandans we are not fools. You and your bosses all along you have been waiting to cause commotion, then you ban rallies or you ban procession of Robert Kyagulanyi Center. And today at CPS, at the Central Police Station in Kampala, the High Command, which was chaired by the SFC police, is the same way. You agreed to ban Robert Kyagulanyi's procession campaign rallies. Why? Because you were in fear that anything can happen today due to the huge number which were following Robert Kyagulanyi Center. So, bw'owaliwo enna alina omugande mu poliisi mubuuze ombuye kyayogedde nti wadde meeting etudde ku CPS e Kampala abadde mu kyamu bajja kugamba information gyayogedde eki ntuufu kati kitegeeza byonna emukola tubatambulirako tubumanyi bulungi nnyo kati omuntu yandibadde ayagala okubuuza Lutuma Kishoke so far Nuupu yakakuba 75% campaign countrywide. Why? Until the moment Kyagulanyi atandise Buganda, mutandise okukuba tear gas n'amasasi. The other areas of the country, zibadde free, what is zibadde blocks, zibadde free. Why when it comes to Buganda, then it become problematic? Why? If Museveni says that he's going to campaign in Buganda, that NRM they want to bring back Buganda, or that NRM want people in Buganda to vote him. So the things you've done today in Buganda, that is Kampala, does these acts adds on NRM or reduces the support of NRM in Buganda? Binemukozo olwali byongera NRM bwagazi oba bijja obwagazi bwa NRM era ebikola bino mukola temulaba nti muteeka eggwanga mu ntata n'okuteeka mu bantu okutegera nti akaluke tugenda mukagenda kubaka kulwanira kye tubadde tusomesa abantu buli omu yeteeketeeke essaawa yonna obuzibu bujja ebikola mukozi olwaliro biyamba Museveni oba biyamba Kyagulanyi kuba international news agencies zimaze okufuna footage zimaze okufuna obujulizi zimaze okufuna buli kimu wano muba mukolerani mukolera ggwanga mukolera kwawulamu ggwanga mukolera kutta bantu kuba kati fuwano already tuba tumaze okusikowalinga already kampani gye zibadde wonna ebintu bibadde bitambula bulungi anti lumutuuse e Kampala mutandika okukola effujjo lwaki mukola effujjo kati awo tugenze maaso tugenze kawairo namba 3 kewandiise Ogambye currently 7 security officers have sustained serious injuries and several security vehicles were also damaged by the crowd, including ambulance. So, Mr. Lutuma Kishoke,
In the paragraph 3, you say that currently 7 security vehicles have been... No, you said currently 7 security officers have sustained serious injuries and several security vehicles also damaged by the crowd, including ambulance. So next time, Mr. Rutumachoke, when you come to address the public, please come with the evidence. Because there is no any Ugandan who can come nearer to any police vehicle or near to any security operative. As we speak right, tell him to muna Uganda asobola kweliranya motoka ya police. Tell him to muna Uganda asobola kweliranya wa police. Mu Uganda sasa tekisoboka. Kati gobino byoyogero bijja luddawa. Nze I don't blame you. I blame your bosses. And I don't blame you as well because your thinking capacity doesn't exceed from where you see things ahead of you. Kubanga now uliwa cow mentality. And we are yearning to the return, we are yearning the return of Enanga because we are tired of you. Kuba kusindiko jogere bibichi. Campaign zona. Oyala kungamba ani atinkula entalo zino. Ako twagala obujulizi ku paragraph number 3. Tugenze ku paragraph number 4. Security personnel responded by using public order measures to control the crowd. 7 suspects have been arrested in connection with those incidents. No problem. 7 suspects have been arrested in connection with those incidents. No problem. Paragraph number 5. We strongly condemn the hooligans and the displayed today and stress such behaviors unacceptable. It will be met with firm actions. For us, we don't care about your firm actions because all along you've been doing unlawful things against the national platform. But it's we who've gained in your stupidness. Because you don't serve Museveni, you serve the interest of Ugandans. And you are there to protect the interest of Uganda, not Museveni's what? Museveni's interest. Whenever Museveni and his groups march on campaign trails, no one, even they are protected more than we. So how dare you coming out to outline these issues, which are fellowship, blackmailing, and dividing the support of Robert Kyagulanyi Center. Stop intimidating Ugandans. Kati bwe mmala okulya ebbaluwa eyo, kati tusooke tuyiteko wano. Bakomredi bafabo wele bibiri bali mukomera nabala mushabanoonya olwa parade eya birthday president gyateekawo. Kino kiki? Bakomredi baffe bali mukomera basooka ebibiri abamanyiddwa n'abatamanyikiddwa. Rutumachoke zino parade ezikuloba NRM zo zoogerako ki? Alright. Kati bifonga sinazanya video ezo njera soka bawa yobokodyo. Baba uganti ensobo ekyusa amaso nga nenvubo okyusa. Bana Uganda mwenda tugenda mu lutalo, tetugenda mu kalu, tugenda mu lutalo. Wabula lutalo lugenda kubeera lwa street. Hotel over lwa street ekisokera ddala police baagijje mu kintu kino. We are not dealing with the police. We are dealing with the ghetto structures and SFC. I'm here to confirm you. We are not dealing with Ugandan police. We are dealing with the JAT, SFC, and the ghetto structures. All serving police officers were blocked from protecting the people of Uganda. We are dealing with SFC, JAT, and ghetto structures. Betu dealing nabo. Kati betu batu dealing ne JAT, ne SFC, ne ghetto structures.
waliwo enkola gye baleese empya. Enkola eno mugirabyeko njala sooka gibabuulira. 1 bayina engeri gye bakubamu tear gas. Mugirabyeko tear gas tebakyamukuba no wansi. Kati bamukuba mu bbanga bwe bati. Kati bw'atuuka mu bbanga n'abalukanga fireworks. Kati bw'abalukanga fireworks n'atandika okusaasaanira atmosphere n'abanga kawaati. Eyo tactic mpya gye bakozesa. Kati comrade wange essaawa yakuzoganya. Akakakodyo mbadde mukategedde ne mukalabyeko. Ensokola kye bakuba tear gas mu bbanga n'abalukanga fireworks. Baba agala empewo yonna eri awo mu katundu buli muntu yenna afune tear gas. Kati gwe kyolina okulaba kuba tear gas mu bbanga nga bamusindika gye muli. Mwe temweyongera kudda mu maaso eri. Bwe mba mbadde mugenda mu maaso then ate mukomeewo eno gye bali. Okitegeera? 1 bano abantu bali outnumbered. Bwe bakuba tear gas nga mufubye mu bbanga ali mu bbanga. Mwe temusigala nga mugende gye bamukubye. Mwe musigala mu ddaata eno gye bakola ki? Abakuba tear gas gye bali. Lwaki mukikola ekintu ekyo? 1 buli bakuba tear gas mu bbanga baba targetinga mwe kudduka eri gyali abasanga. Kati bwe muvaayo ne mudde kitange temugera kubeera ne contaminated ne tear gas oyo. Ekisooka. So mulina okubeera nga muli tactical nnyo. Ekyo bwe kiba kiwedde. Enkuba y'amazzi naye mugirabye. Amazzi gano emmotoka zino ezisinga obungi bamuzeetegereza zikuba mu long range. Kati engeri gy'oyinza okulwanamu long range mu kwekalakaasa ku ludda mmotoka ebibikano by'amazzi. Kati gwe bakuba amazzi nga bagawanvuyizza. Gwe naawe todduka ng'ogende mazzi gye galaga. Gwe ate dduka ng'era odde eno. Bwe bakuba amazzi nga gadde eri gwe va eri gye bagakuba okomawo ng'oli eno. Kijja kuba kizibu nnyo emmotoka eyo ate okukyusa etandika okuba mu short range nemba muli mu lutalo olwo mba mumaze obbazingako. Okitegedde bulungi. Naye munaaga ati mugenda mutandika okudduka n'amazzi ago gye gadduka kiba kitegete mugenda kumalako. Bwe bagakuba mu direction eyo mukuba mudduka ate mudde wagenda okukyusiza adde mu direction gye mulimu ng'obudde bugenza batakyasobola. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. So tulina okubeera mu ngeri eyo. N'ekikulu kya byonna kye kino kyenjagala musooke mutegeere kiriwo ekiti. Buli Museveni lwakola ekintu aba ayamba ffe. Buli poliisi lwekola ekintu eba eyamba ffe. 1 tuli mu rehearsals za protest vote. Abantu bakubye amasasi, abantu bakubye tear gas, abadde peaceful. Bano abantu bagenda sigala kyekimu obusungu beeyongedde. 2 already kati abantu bamaze okulozaako nti akalu kagenda kubeera kambirigo. Kitegeeza obusungu batandise obukuma. Bwe tugenda okumalira campaign zino nga kitubadde twagala kyonna mu protest vote kikoze ki tokifunye. Kati nembuuza poliisi bana abantu mulowooza bo bye bakola abantu ba bulijjo bategeera bulungi nnyo. Wabula ekizibu kiri eki kimu kyekiriwa. Ekizibu kiri ekintu kimu nti poliisi yeerowooza bweti okusinziira ku ndowooza yaabwe nti bakuba tear gas n'amasazi abantu bagenda kutya. Kino kankibabuuliremu ab'amagye ne poliisi. Ensobi gye mwakakola ennene nnyo mu ligimu ya Nyandwe. Omanyi mwe mukola ekino mulowooza mugenda kulumya omumula nga ne muwulizika nga muyambe ekkiriza. N'abazannyi bazzaala abeerayo empiki gye yeesigaliza. Ayinza okusigaza 2, ayinza okusigaza gye, ayinza okusigaza 8, ayinza okusigaza master. Kati goboddira empiki zonna n'oziteekawo ku mmeeza n'oziteekawo n'oziraga omusajja gwogenda okuzannya naye. Musajja agenda kukuba. Kati bakulu buli kimu kijjeeyo. 1 mutuyambe ne tumanya ebika by'amagye bimuyina emmundu ze mulina tear gas ng'egye mukubamu abantu bategedde amagye tear gas omaze omuluzaako kiki ekira kye musigaziza okujjayo emmamba muzijjeeyo buli kimu kijjeeyo. Kino kye ndabagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. The moment public mugimanyiiza tear gas bafuna solution. The moment abantu bamanyiiza amagye kitegeeza nti abantu bagenda funa okumanya n'okutegeera ab'amagye si bisolo bantu nga ffe. Ate fun enough ab'amagye muleta bonna tebannalira kyamisana balina ebizibu. Kiba kibi nnyo kubanga ensi ziri ezaakulaakulana bagenda okuleeta omujaso muteeka okkubo ng'aliwe facilitated yalidde breakfast yalidde lunch tebamubanja rent tebamubanja school fees.
abantu bamuleka bonna bali unfit batulula bizibu byerere bemuleta ku street kino mukola nsobi y'amaanyi already amwagikola dda abantu bagitegedde nenjala baga nti wandikola ekintu okulumya omundonzi kayo yabembekiriza buli kintu kyonna mukitaddeyo kyemusigaza kiri ekintu eki boom era bannayuganda mwegendereze essaawa yonna buno obusajja bwagala kuba bomu ewantu wonna mwegendereze essaawa yonna bano abasajja baagala kuba bomu either mu Kampala Entebbe Wakiso oba mu Eggulu oba e Masaka sina kindi Kasese ne Fort Portal ebintu mutunulire nnyo ebifo byemmenye Kampala Mukono Wakiso Entebbe either Masaka Fort Portal Kasese oba Ggulu ebifo bagenda settinga mu bomu massively ngegenda kuba ngeyakuba wa erugogo mu World Cup ya 2010 South Africa baserabidde gye baagala okusetinga then baleka bayise state of emergency kuba kino kye bayisize ekipapulo lwalyo tosobola kunga nti wa poliisi ojja ku podium okwogera nga tolina bujulizi nga statement zemukola those are usual statements because from day one mwasindikana bamagye constitution tebakkirizibwa kujja mu place kwogera ku bintu bya kulonda the moment osindika UPDF serving officer wa general ajja commenting ku byokulonda tebajja waka ate gwe police ng'ojja ne same statement every campaign trail ojja mwakuba ebyo officer basatu mwamenye emmotoka yaffe ne tukwatayo nga babiri era tujja bbawa ki ekyokuddako ekyo ne kiyita enkeera kale nga mmanyi tuli mu campaign naye abanuupu balina effujjo baakubye amayinja baatutte naputopu babba ne simanyi spainet wa kamera era tugenda bavunaana omuntu bw'agetinga used ku kulimba kwa poliisi omuntu n'agetinga used ku misango emijweteke poliisi gyekola ekyo kigenda kufuuka nga tekikyali kya buli kiriwo tikyalina makulu wali baddekawo n'olimba omwana omuto naye omwana omuto lwakugwamu ne lwomuyita dduka buddusi kati essaawa zino buli poliisi lwejja mwamenye emmotoka ya poliisi mwatukubye n'amayinja mwabbye ne laputopu mwabbye n'ejjaama n'emmotoka zaffe muzifumita era tunoonya abaazifumise n'enkya bw'otu ng'ojja n'ekintu kimu mwe temukyusaako kiba kitegeeza mulaakinga ideology kyekisooka temanyi kyakuzzaako temulina next muli ku kintu kimukwata abantu bonna bateeka munda njala babuuza tuli miliyoni 49 abantu abasiikinga regime change bali almost 35 millions of Ugandans mulinawo musobola okusibira bannayuganda obukadde 39 already International Criminal Court erina evidence eraga nti Museveni yasindika lole 8 ez'amagye ga SFC ezagenda zitta abantu Tanzania International Criminal Court ebirina oyo journalist wa CNN ina information kati bile mukoze olwaleero biba tebijjuliriza ebintu byabadde Tanzania tebijjuliza ebintu byali Kenya already South Sudan yabagobye yodda Tanzania nga kumwenda guno omwezi ogujja bagenda kwekalakaasa bannayuganda bagenda kufuna obuzibu kino tekijjuliza ku bintu byemugamba nti ensi teraba ensi eraba lutuma kisoke ojja tuuka ng'otula mu kamera bwoti ojjogera ebintu ng'ensi egamba yoyo tomumanyi tewali kyazzaako wabula twongera obbajjukiza kino mukijje ku nze tetugenda mu kalulu ka bulijjo tugenda mu kalulu ka lutalo this is an open battle which open battle is going to be on the streets mulaba ekibadde mambuka ekibadde mu kawempe olwaleero that is enough number to outrage Museveni and his regime lwaki olunaku lwajjo lw'essande oba ennaku bukyanga president afulumya campaign program ya weekend ghetto structures baspendize almost 1 billion mu kawempe zombi baspendize 1 billion mu kawempe zombi nga banoonya buli kakiiko konna stage ya boda ng'abuwa ssente obutagenda mu campaign trail ya president wano wenjagala okubuuliza mwablockinze access ku ngeri n'okujeefunamu ssente be mwawadde ssente ezo
almost 1 billion. Moina mbalabiddeko nti batudde wantu bakkiriziganyiza ne sente zammwe ne bazirya ne batajja mu campaign. This is just a simple question. Mwaspendiza almost 1 billion okuva ku Saturday night mpaka yesterday in the morning. Mwaspendiza almost 1 billion mu Kawempe zombi. Nanjira babuza ako mu Kawempe South na mu Kawempe North. Mulabyeko ka group ke mwawadde sente nga teketa bi mu campaign tour ya Kyagulanyi. Mukalabyeko ka kutuga nti ffe mune batusasude tugenda kujja mu campaign tour ya Kyagulanyi. Era tuli wano tuli basanyufu nnyo. Mwakozeseza mainstream media. Nemoko social media platform recording abantu bu video. The same people ba recording siza video, same people had mu campaign trail. Njala soka kubuza. Kati mu blokinze mbu mwagala kuli meetinga sente ngeri je zingiramu ezigenda okuyamba Kyagulanyi mu campaign. Sente ze mwaspendi ze manche zigenda okola. Mwazi wadde bani. Bagenda zikola muki. Omayimba gamba nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'ozika ngo muyambe ekkiriza. The moment weke nyini sente ze mu spending oziteka mu ghetto structures ze sente zigenda okukozesebwa mu protest vote. Ekyo nkikuddamu. Sente ze muli mu kuspendinga mu ghetto structures mu Buganda ze sente ze nyini ezigenda okukozesebwa okujja government yammwe. Sente muyina nnyingi nnyo. Mmwe zisaasaanye ffe tujja zisangayo. Byemukola biringa bye twakolanga mu masomero. Ng'olina omwana gweyogomba naye omutya naye nga lwo kyaliwe mukwano gwe kati ng'otuma kyaliwo agenda kwalira omuwala oyo ng'omuwa buli kimu ye omusajja okyali lutuka yeyogera byenga naye akwana kati nga gwodde n'osavuwalinga omwana oyo mwagala omwana oyo ankuba kati agambye atya nga gwolinda information oli gyakuleetedde alete ne information kuba kugabifu ngeri ayogera birala kati namwe kimulimu mugamba mu blockinga Kyagulanyi mutafuna sente. Mugaba mu blockinga protest vote obudabiro niye ate mu feed muri mu kuspendinga sente mu ghetto structures za Buganda zonna njala kubuza njagala Christopher Tamulya Major Emma Kotesa ne ena mu njagala mu detail footage mu Kawempe North ne Kawempe South nga mwawadde sente balina batudde mu gulwaga afete tugenda ku je wa Kyagulanyi fe tuli bulungi nyo sente twazivu mu detail video. Lero saze kono okusala kwa mutulete video bemwadde sente almost 1 billion bemwadde sente nga batudde balaga fe twafunye sente tugenda ku mubalete basuza ku social media basuza ku mbwadde airplay bakole where are they sente ze nyini ze mwagabye ze bagenda okukozesa mu kubazoganya musobola okujja omwana n'omugo mwadde sente atabadde mu campaign trail eyo kitegeeza muli mu kuwokya buli lunaku. One, ekizibu kye muyina ne bw'osanga wakawo mental dawa ina degree asigala alowooza wakawo mentality. That's the problem. Kati katugendeko wano wenjagala buli buli nseetegeere ene baluwa yo kanji bagiremu nakali ka campaign tukajjemu aka video kati muwulire bino ebigambo Lutuma Shoke yabyogedde kati nenjagala otune body language ya Lutuma Shoke otune document jaina wansi njagala tunne mu maaso gano facial expression ya Lutuma Shoke nengeri yayogeramu ebintu ka video kano kadakika 2 seconds 3 gwe kenyini omanye nti ono musajja tali yekka. The 24th November there were campaign activities of the new presidential candidate in Kawempe North and Kawempe South. Now we want to register some concerns where we registered a number of injuries and vandalism of security infrastructure, which includes vehicles by a number of their supporters. Actually, we registered 7 casualties of police, including army officers who sustained serious injuries. Like I've said, security vehicles were also damaged by the crowd, which included an ambulance. Security personnel responded using public order measures
to control the rowdy crowds. We have also managed to arrest 7 suspects in connection with these incidents. We strongly condemn the hooliganism displayed today and stress that such behavior is unacceptable. It will be met with firm action. We met these teams, we agreed on the grounds, we agreed on the routes, so it is very disappointing to find that our officers could be stormed without any provocation. And like we have warned, that all this kind of behavior. No problem. Nze nali mbaddeko ku mulimu mwenna mwali mbaddeko ku mulimu nga muna college bemukolagana bemukola nabo ku mulimu nti waliwo engombo gye tugamba when you attack one you attack all of us bw'olumba omu oba olumbye ffenna. The calmness of Lutumba Kishoke, the body language shows that he's scared and he was instructed. Teri muntu nga kolegi munno gwe mukolera omulibamu kube mujjamu erinyo oba ne bamuna ekintu ky'emmotoka yammwe kyonna n'osigala ng'oli kamboti nga ne byogera tekuli wadde olugalo lw'okolako action. Otherwise omuntu obanga ayogerera public nga bafunye obuzibu eri bakolegi baabwe body language omubiri ngeri gye gwogeramu gestures ebikolwa eby'omubiri nenge gye bitambulamu bikulaga nti someone is in pain era yandibadde ali aggressive. Ne the calmness nengeri gyali relaxed ennyo ng'ayogera ebiri kiraga nti he was instructed to calm but whatever he is saying is lying. Ne bwe tuba tumulunga tulina omuntu gwe tukole bamukuba olugi fena tuve ntuga katulumbe tukube ne musa ali bulungi talina deka body gesture konna kaakola wadde okulaga pain nti waliwo ekintu kyonna ekya is very 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 calm. That means mwe mulimba eno bakusindise bwogezi kyova olaba nti mu press conference naddala ng'ogera ku addressing abantu naddala basoma public relations body gesture tone yo facial expression body language yokka esobola okusika public sympathy oba public interest ng'oyogera neraga abantu kyekituufu kyoyogera ku but the guy is very calm. Byayogera tebikwatagana mbiri bibogera ali awo akanula maaso kati that is total bogus and nonsense. Okitegeera bagundi bire bintu byonna betwabiyitayita mudda tumanyi omuntu ng'alina obusungu tumanyi omuntu ng'alimba nekyayogera nga kya busiru. Okitegeera kati gwe bw'ogamba nti byabadde byonna byakiye temuli kimu toyina na bulumi bwonna talina na kintu kyonna bano bayaayi. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa ekikulu kyekino katutandikire eno mpola mpola. Ono mukadde gwe mukubye tear gas okumutuusa kwene embeera omukadde bakoze musango ki mwe mwatandise olutalo ono mukadde abadde akoze musango ki? Video eno ngenda jiddamu ya mukadde
simanyo bono gaya badde DPC oba badani bakugambye nti mukadde ono mutwale lwaki omweganyi n'omwejja kulwani kubanga you feel guilty of what your subordinates did obadde oli obuswavu obw'ekitalo nga toyagala ku owuninga muntu oyo jajjaawo naye njagala abantu abasinga obungi bapenga attention ku details ku muvubuka oli abadde akaabira muzeeyi oyo eyo situation abantu bagenda gitigenda bayita total madness gwa police tolante okutte mundu omuntu agenda kuyingiramu ne mundu yo nkiddamu njagala mpenga attention ku details omuvubuka oyo abadde ambadde t-shirt myufu kuba abadde avuddeko deddo omuntu kanaalivaamu ne yeevaamu ng'avuddemu muganda wange ne bwoba oyina sabu mashini gani ng'omuntu afuusa amense ezo emmundu zammwe zonna zigenda fuuka enkonyogo ekyo nkiddamu just njagala musooka mulabe omuvubuka olengeri gy'abadde amensemu eyo gesi kyekumala nti abadde alinyiddwako emmandwa butatya ezo emmundu oziraba okwata bukwasi wa poliisi w'omujasi n'omukuba ennuma y'ekigo emmundu n'ekyamu omumwa eba tekyali mundu nkiddamu emmandwa butasaaga ono omuvubuka ebadde emulinnye eyo emmandwa esobola okutwala n'oyingira omusirika n'omuggyako emmundu kati kambwe akakodyo kali bwe kati emmandwa ebange ekutuuseeko kwata omusirikale omukube ennumu y'ekigo omuggyeko emmundu gikube wansi ogimenya omwa kiba kiwedde emu ne batekyakola oggyemu ne magazini ogikasuke bw'aba ayagala akulumbe totegana mbu simanyi odduka ne munno mukube ennumu y'ekigo muggyeko emmundu gikube wansi kasita emala okukyamu omumwana ogyamu magazini osu eba emmundu ebewodde totegana disarm nziramu nkuzanyira vidiyo girabe njagala openga attention to details ku muvubuka oyo abadde mutishi abadde alinyiddwako emmandwa eyo emmandwa keeneekwata bannayuganda ne munaleeta submachine guns ne muleeta tanka ne muleeta ani mugenda kuba muwedde kanjikuddiremu eyo 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 ello. Kati ene message jagala egenderi mwenna ba police na bamaje. You are just serving the interest of Ugandans, not the interest of Museveni. You have families and you are paid based on the taxpayers' money. The people you torture, somehow, somewhere, you will find out that you are related to those people. That tendency of beating civilians in Uganda must end. Because you will be charged individually, The person you are caning, the person you are beating, or the person you are killing, you might end up somewhere, somehow, you related to that person. So stop the behavior of beating civilians. Museveni will go. Museveni is not a Ugandan. Museveni is a foreigner from Rwanda. And the world knows that. And the reason as to why he doesn't want to leave the country, because he knows he's going to be charged, both local and international. So, you want to be added on Museveni's criminal list or criminal charges? Museveni will go, you individually will stay here in Uganda. You will stay with Ugandans.
So that tendency of beating civilians because they are yearning for change, that is wrong. The man has ruled Uganda for 40 years. What have you gained? What have you gained in Museveni's regime? Ekyo kibagambye. Kati na zino video muzirabe mwetugenda balabisa. Police abantu badde bamaze okuyingira mu kisaawe nga batudde bulungi nnyo bayimidde bawuliza message. Omusiru omu simanyi bwa yasoma amateeko bati yasoma amateeka ali mu kimotoka n'akwata ekimotoka n'atunoza emidumu gyakyo ng'afuuyira tear gas mu bantu abayimiridde. First and foremost, abantu bali congested bangi. Osindikayo amazzi. Okimanyi otyo omwana we yazze mwali mulaale eyo. Omanyi otyo bakojjawo yazze mulaale eyo. Omanyi otyo basengawo yazze mulaale eyo. Omanyi otyo basezaalawo yazze mulaale eyo. Imagine omanyi otyo ne mukazi wali mulaale eyo omwana wo. Kubanga any slight mistake gy'okola wagenda kubeerawo commotion abantu bagenda kwerinnya bagenda kwetta because you have stupidness. Gwe kutadde mu kimotoka okuba tear gas. Tomanyi ba relatives bo gye bali at that particular moment. Tomanyi na kolijoge mukola ku mulimu bateekolo teyakoze ali off duty. Nga zene kuyikuba abagala enkyukakyuka bangi. Ojja kudde waka ng'ozzaayo omuntu omukalu bagende omwana we afudde nti afiiridde ludda wa nti afiiridde mu campaign tule mu kunyigirizibwa okubadde nga poliisi ekuba tear gas nga gobadde mu kimotoka ng'olangazze kubanga obadde okuba tear gas nga tolina bwongo. Abantu olwedde bali congested bangi oleese emmotoka okuba tear gas mu bantu. Singa gomazo kikubanga okibagamba nti owaaye bizzeyo omwana we afudde mukazi we afudde singa we afudde mukoddomi we afudde oba nnyoka afudde oba kitaawo obabuuza afiiridde wa nti anti munnange mukavunga n'akabadde ekawempe munnange bwati bwafudde. Kati nkubuuza oba ogenda tandika kaaba otya? Nkubuuza gwe police office oba ogenda tandika kaaba otya? Oba ku nyumba kw'opangisa nga neiba omu ku baliratives baafiiriddemu nga n'omulabo guli oku neiba gwoto nga gobadde mu kimotoka ekyo. Ogenda kuddayo otya? Nkubuuza nziramu gwe wa poliisi, nziramu gwe wa SFC, nziramu gwe wa JAT n'owa ghetto structure. Ogenda kuddayo otya? Aho tuvuddewo katugende ku video endala era effujjo lyammwe oli live ku Shalom Uganda Sewanya Ampuliza nekigenda mu maaso kino kyekigenda mu maaso Sewanya Ampuliza oli ku Shalom Television Uganda kino kyekigenda mu maaso ya gasa kusetia gas kisaawe wano mutwadde ya gasa kusetia gas ya masasi oli ku Shalom Television nga tuli kawempe tia gas afuse tia gas amazzi tia gas amazzi amukidu kyonna oli ku Shalom Television Uganda wano President Robert Kyagulanyi wabadde akuye olukuŋŋaana bampita enzyme laba ekigenda mu maaso laba ekigenda mu maaso ekigenda mu maaso kino ekigenda mu maaso oli ku Shalom Television Uganda
bampita enzyme omukka mungi n'amasasi tetumanyi mission yaki naye amasasi ne tyagasi bingi nnyo binyuuka amasasi ne tyagasi bingi nnyo binyuuka olukungaana badde bulungi nga buli muntu atambula bulungi okudda ewaka olukungaana badde bulungi buli muntu atambula bulungi okudda ewaka ne poliisi no esaze okuwera nga ekola bali wali bugambe olukungaana badde bulungi nga buli muntu atambula bulungi okudda ewaka ensonga sofa bwetyo bweri ensonga sofa bwetyo bweri nziruka ensonga sofa vayo waliwo akubiddwa guguno omusayi temba nawe nyoko Shalom Television Uganda. Kati omusasi w'eggule bamuyita enzymes yasasa eggulire eryo lyenzanye bamuyita enzymes. Kati wano ntera nnyo bagamba mwegendereze nnyo obusajja obeera mu ngoye za bulijjo. Kano ka video kankabazanyire ka seconds 8 mwegendereze nnyo abantu abatulala basirikale abeera mu ngoye za bulijjo. Mwegendereze nnyo abantu abeera mu ngoye za bulijjo nga bali ne poliisi. Kati omulaba ng'oyo mubeegendereze nnyo. Awo tuvuddewo ne tugenda ku eno. Wait a minute. Njala balaga buli ango yonna gye mutasobodde kulaba.
kano kanjibadde mu jeko enda bwa buli ango omusajja omunene oyo simutegedde bulungi oyo abantu babawerekereza tiyagasi huyo abantu bano abali mu maaso babawerekereza tiyagasi lengera ekiri mu maaso tukyagenda mu maaso kyagenda mu maaso kati kino kyekiraamo kyatukoledde olwaleero president kino kyekiraamo kyatuwadde mukiwulirize bulungi nnyo bwe bantemulanga temugezanga ne munziika temugezanga ne mukaaba musonga musonzi namumekinga suwa mukutuusa mu State House mupulira kyembagamba ate kino njaga mukiwulire bulungi kino njaga mukiwulire bulungi mumekinga suwa mumutuukako ne mumugamba gulye wagaana ogulya nga mumulya ekiramu mukiwulidde kankiddemu bwe bantemulanga temugezanga ne munziika temugezanga ne mukaaba musonga musonzi namumekinga suwa mukutuusa mu State House mupulira kyembagamba ate
suwa mumutukako ne mumugamba gulye wagaana ogulya nga mumulya ankaddemu ogwokusatu bwe bantemulanga temugezanga ne munziika temugezanga ne mukaaba musonga busonzi ne mumekenga suwa omulamu mukutuusa mu State House mupulya temagama ate kino njaga mukiwulire bulungi kino njaga mukiwulire bulungi mumekenga suwa mumutuukako ne mumugamba gulye wagaana ogulya nga mumulya President abagambye Nyando Yosofeni ne bayayi bande bamuttanga temuziikanga mutwalanga omulabo mu State House ne gumuwa Nyandwe bwagaana ayina okugulya bwabatagulidde yenyini gwe mbamulya statement loud and clear mukitegedde bulungi nnyo bwe mbamaze kitegeera eno engeri gyasanyusizaamu abantu nga yakatuuka ku stage bwatyo bwakikoze kati mwenna ba comrade abadde ku campaign trail Kawempe munoonye nnyo omwami ono ekifaananyi tetufunye clear photograph y'omwami ono abadde munene ng'ali mu ngoye za bulijjo omwami ono akoze nnyo effujjo okuba abantu n'okuwamba abantu okubateeka mu drone ezibatutte munoonye nnyo ekifaananyi kye kiri clear tumwetaaga omwami by all means tumwetaaga twagala mufuna akoze nnyo effujjo akubye abantu awambye abantu abatadde mu drone emmotoka ezisinga obwene zibawamba omwami tumunoonya ekifaananyi kye kirikirya tujja mufuna otuba tuvuddewo kati njalo kwebaza nnyo abakulu abakola research njalo kwebaza nnyo abaana abakola research nabagamba nti ekitongole kya Uganda Revenue Authority kale zikiriko ze Rwanda era 50% of revenue ezikolekitinga mu Uganda esente ezo zitwalibwa Rwanda Nebagamba location ya kulira Nira alinga admin akulira Nira account based eri verified since up to 2022 nga account eri based mu Rwanda ekyo muki verify zo lwaleero that is the system bibaga nti we are under occupation mwe bali nnyo abaana bakoze research Nira ekitongole kigabendaga muntu mu Uganda omu kuba kikulira account ye oba kyetwandiise office ye enkulu etudde mu Rwanda ekitongole ekya Nira account ye etudde mu ggwanga lya Rwanda gyakolje gye basinzira okukola data fair yenna kyovana bagamba nti Abanyarwanda bava Rwanda already balina passport za Uganda balina n'endangamuntu za Uganda nenga beefula bannayuganda mutegedde abantu basinga obungi mulwawo nnyo okutegeera ensonga zino ne mwebuzabuzanga bafuka banaaba kati olunaku lwajjo nalina information gye saaba wadde ne kanji batere wano lwaleero Museveni anaabudde buli kimu kyonna n'akyonoona siri Muisiraamu naye ngoberera nnyo Abayisiraamu
naddala masheke ababuulirira naye n'ekintu kye ngenze ndaba one mu nsi nga zigenda under occupation mu nsi nga zigenda okwonooneka badikitata bamanya nti abantu babulijjo babavuddeko banoonya abantu ba influentials be batandika okubeesingako okubribinga kati ba influentials bano nabo nga balina okuzanya part enene nnyo mu controllinga abantu bakulembera mu bantu bano ba influentials badikitata bakozesa mu nsi yonna bakozesa basooka kukozesa bannaddiini babakozesa nnyo abakulembeze b'ennono bakozesa bannabyabufuzi bakozesa ba celebrities kati naye batuuka ne babakozesa ne baluzinga value kati baluzinga value kiba kitegeeza nti omulimu gusigadde ku bannansi okwennula ensi ya Museveni kyatana detectinga Museveni tactic ne badde mukolera nnyo okuva mu 1996 okutuuka 2019 oyakoma okukola nazzi kuno nga munnaddiini yena bw'ayogera abagoberezi bawulira nazzi kuno ng'omukulembeze ennono yena bw'ayogera abantu bawulira nazzi kuno nga baserebu mu Uganda abamu boogera abantu ne bawulira nazzi kuno nga abantu ku byala bakulu boogera tuwulira nga n'abazadde batugamba tuwulira wabula okuva 2019 akakodyo ka Museveni kano kaafa temwakategeera ali mu kuspendinga ssente empya n'enkadde ku bantu abatakyayina influence mu public olw'ensonga nti baali bakolamu influence baabuuka baategeera nti akakodyo Museveni adde akakozesa okubasibira emabega tekyali munnaddiini asobola kuvaayo n'afuuka nti n'ayogerera omuntu gw'abadde akulembera nti amuwulirize ekyo kigaanye abakulembeze b'ennono bonna ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka tekyali mukulembeze wa nnono mu Uganda avaayo n'ayogera omuntu n'awulira kati ye Ssaabasajja Kabaka kye yakola kiri ekintu eki nga bwe ntunudde bwe nti bw'atyo bwe yakola lwaki yakola bw'atyo mayiba gagwolekera omutete gunyuma sigenda kwogera bingi Ssaabasajja Kabaka yakola ekintu eki yakola ekintu eki n'asirika kati Museveni yina asigaza ekiyumba ky'Emmengo nga yalooza kigenda kubeera influential eri Abaganda ekiyumba ne mukiyiwako omunnyo ne kizikira n'agenda n'akwata abataka kumba abazzukulu emizimu gya emmandwa zaatambala abazzukulu ne bapaaluuka bajjajja tebakyalina influence Mmengo tekyalina influence ku Baganda kubanga ayandibadde atugamba nti abaana temukola buyajja jjukira yalozaako bennyini abaali baagala omweyambisa yasimbayo ekito kati abatunda bwe bati nabagamba tewali kintu kitawanya Museveni ng'akasiriikirira ka Ssaabasajja Kabaka kamuluma kati Museveni yaspendinga ssente mu diaspora n'alowooza nti aguze structure za nuupu zonna n'alowooza nti aguze babloga bonna struggle egenda kukomaawo n'agenda ne bakola structures z'amayiga mu diaspora structure ntizikuba ntiziyiwa ne bw'atambula wa tekikyakola makulu mayiga ne bw'atambula tekyakola makulu kati kitegeeza ne bannaddiini bonna tebakyalina teri munnaddiini akyasobola kuyimirira n'akola statement the public listen tekikyasoboka lwaki ssente ze yaakawa omuprotestant mubajje njiddamu statement yo ssente ze yaakawa omuprotestant mubajje okukendeeza amaanyi g'abasiraamu butagenda mu byabufuzi nenga ate akulira Museveni akadingidde ssente empya n'egadde nera influence eganye baswabba ba Allah baganye buli omu yaloozinga credibility eri abantu abagoberera kitegeeza nti abantu kati beesaliddewo awe tuwali tuwagala watuuke the moment Museveni omujja mu sequence y'okukozesa ba influential okuinfluencinga ba followers Museveni w'omumaze
Omuprotestant mubajji bamuwase ne influence eganye. Okumanya eganye eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadi ekulagira bweti. Omusiraamu yenna tokkirizibwa kugenda kusaala ng'oli mu lugoye lwonna oliko ekipande ky'omuntu yondoba ekifaananyi kyonna. Omanyi nze mba njogera ku ddiini y'Obuyisiraamu njogera neegendeza kubanga mpanvuyirivu nnyo nzibu yakutegeera. Naye njagala musooke mumpabulemu wano. Njagala kukola statement eno buli omu ng'Omusiraamu oli wano kyenjogera ogamba kikyamu oba kituufu. Omuyisiraamu yenna bw'aba agenda okusaala takkirizibwa kwambala lugoye lwonna oluko ekifaananyi oba kyani oba kyani oba kyani. Kituufu oba nedda. Njagala nkole statement eno mbalage nti bonna ba influential people mu Uganda baluzinze credibility. Nkuzanyire video zemwali ku social media nzikolera mu forensics olyoka otegeere. Eyo nkuwadde statement yemu. Omusina bw'aba agenda okusaala takkirizibwa kwambala lugoye lwonna luliko ekifaananyi kya muntu. Tekikkirizibwa. Omuyisiraamu takkirizibwa kusaalira mu muzikiti gwonna gulimu kifaananyi. Nga ne Saudi Arabia yennyini ewasibuka eddiini y'okukkiriza era ewangala mu nsi yonna. Teri muzikiti gulimu kifaananyi kya kabaka wa Saudi Arabia wadde ekifaananyi kya Nabbi Muhammad. Tekiriyo. Njagala muntangaaze nga kyenjogera bugali bwe njogera nti kikyamu nga nti kyogedde kikyamu. Teriyo muzikiti mu Saudi Arabia gukirizibwa oba kabe mu Uganda muzikiti gukirizibwa mu kifaananyi kya muntu yenna. Ne Saudi Arabia muzikiti gyonna tegikirizibwamu kifaananyi kya king kabaka wani wa Saudi Arabia. Tekikirizibwamu. Si bwe kiri nti ye bwe mbanga ndi mu kyamu nga mantya oli mu kyamu. Bwe mba ndi mutufu nga nti kituufu. Kati ekyo kiba kikimaze. Mwalabe video ezasasula ekinze bamasheki nga batudde balimu kusaala basabira bakumidde akabaani bamusabira edduwa nga wonna basabidde wajjudde ebifaananyi bya sitaani Nyandi Yosoferi. Ekyo mu Isiraamu kikkirizibwa. Era abayisiraamu abo bakyaggyibwako hadiisi oba bakyaggyibwako obubaka bwonna obukwatagana ku ddiini y'okwagala kwa Katonda mu Uganda bakyaggyibwako ekintu ekyo kyonna. Kitegeeza nti Museveni atuuse ne bannaddiini okubateeka we bali tebalina kubeera olw'ensimbi n'omwoyo omutono. Abamu balina mu ngoye za NRM bali muzikiti basaala. Allahu Akbar. Obalaba. Sami Allahu liman hamdah. Allahu Akbar. Baba bali mu ngoye za Museveni baba. Allahu Akbar. Baba bali mu ngoye za Museveni. Ebyo ebifaananyi bya Museveni byonna nkakuddiremu. Awo Museveni watuusizza nti ye bw'akola ekintu bakitaddemu influence tasuubira nti bagenda kuluzinga credibility. Nze si Muisiraamu naye mbagamba ngobera nnyo eddiini y'Abayisiraamu gyensibuka ewaffe egyembasibuka ewaffe Sugezi Gomba. Jjajjaffe yazaala abaana aba mu ntalo z'amawanga ezaaliwo mu ntalo z'amadiini ezaaliwo abaana n'abaawulamu. Omu jjajjaffe n'amusindika agende mu Busiraamu, omulala amusindika mu Protestant, omulala amusindika mu Bukatuliki. Kyensonga kifu tulina amadini mangi. Ngoberera nnyo Abayisiraamu olw'ensonga nkimanyi nti mu kubuulira kwabwe okuggyako nga gwa amadinisi olina gwa windo gwa Pentium ofunamu bingi nnyo n'okusinga mu ddiini zaffe zino endala omuli abeekweseemu. Ne bw'otandika okulaba Omusiraamu ng'agenza mu kusaala ng'akimanyi bulungi eddiini temukkiriza kwambala kifaananyi kya muntu ng'agenze kusaala nga ne wagenda okusalawo ekifaananyi ky'omuntu yenna tekikkirizibwa n'atandika okugenda ng'asinza Allah ekintu ekyo kikyamu. Museveni otukoze bubi okutandika okwonoona eddiini za Katonda okoona abaddu ba Allah n'okusiwaza abantu bonna.
ekyo kifaananyi nga sinda kizannya abo bonna basinga obungi baaki bayisiraamu mulimu ne bamasheeke bambadde engwe za NRM kati tunuulira wali baabo Allahu Akbar Allahu Akbar ko kyemmanyiko akatono edduwa gye baasalidde Museveni teyavudde waawo aye n'obubaane baadde babujje ku Nassaloodi eyo edduwa gye baasalidde Museveni teyavudde waawo n'abaagisadde bajjudde amazambi eyo edduwa Allah tasobola gikkiriza okusinziira ku kitabo ekitukuvu bwe kisomwa bwe kyalambikibwa eyo edduwa teyavudde waawo in fact yesize Museveni byonna bye mulaba kati ebisitudde abantu Katonda ayagala kulaga Museveni ne banne muzannyidde ku baddu bange mu Uganda ekimala kamba situle nsitula abampi abawanvu abasiwuufu abakatakketakke abeesiiza omuzigo abaddugala bonna n'abaana abatono abakadde mbasitule nga bagenda kujja bakulagiko nti okukoowa kukooye nga bwe tugamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro Museveni teyeebuuza n'amulinako tebamwebuuza bw'ogamba nti olina intelligence bw'ogamba nti wasoma politics gwe intelligence wafokasingeemu yakuwamba nakutta mu fields endala tolinamu intelligence lwaki wandibadde osooka n'otula n'ogamba emyaka anaafuze bannayuganda nsobodde okubakwata obwongo ne mbateekaawo kiki ekibasumuludde ku ddobo kwe nali mbatadde kiwandibadde osooka onoonya kiki ekiretedde abakadde amanyisitule wa Uganda okettanira ate abavubuka bano okweyunga ku bavubuka singa bwoga nti olina intelligence waliwo ensonga lwaki n'abakadde abato nabo bavuddeyo kati ate kino kigenda kukuba obadde osomba abaana mu campaign trails si bwe kiri nti ye if I'm not mistaken abaana baggwayo wiiki eno ku masomero agenda ssanga nga yakataliiko TV teriiko internet wakateriiko ng'ate mwamuyambaza nga t-shirt za yero nga sikyayagala omuzadde alina economic problems ogenda kulaba kulaali ng'ekutta obukadde bubiri bw'abantu Museveni ogenda kulaba kolaali ng'ekutta obukadde bubiri bw'abantu either Gulu either Iganga either Jinja oba Masaka ewantu wonna very soon this week mugenda kiwiti n'ensinga ekyo nkibagambye mugenda kulaba kulaali ng'ekutta obukadde bubiri obw'abantu mujagala omuye mulogo siri mulogo kino kibagambye abaana bonna basembayo kuwummula wiiki na basinga obungi bagenda kuvaayo badde waka mukudde waka ogenda kola ku bilioni 2 ez'abantu mu campaign trail very soon this week kabaka kuweddeko bw'ogamba nti olina intelligence sinsidde wano Kyagulanyi ng'atandika campaign abadde ayita ku masomero ng'abaana badduka mu kiraasi batini kuva ku myaka 3 okukuta ku myaka 16 badduka mu masomero nga bazze kulabaani Kyagulanyi essaawa zino abaana bagenda kweta mu lutalo direct lwaki Bensingo yalita adde waka nga school fees omuzadde zimubuze adde waka nga ali emirundi 3 alya gumu adde waka nga n'omwana endoobe etagirina gy'agenda kwerooberamu omwana adde waka nga ne ku kyala amazzi bagajja kilometers 3 ne ogamba ofuze emyaka 4 odde waka nga neiba omwana we yabuze adde waka nga neiba ettaka bamusenze adde waka nga tebalina kye bagenda kuzzaako mu bulamu ezo na factor weziri zesitudde abantu bano n'ekirala mulina kye mwerabidde nga mwakola intelligence
buli kintu kyonna kibeerako expiry date. Buli kintu kyonna kibeerako expiry date. Oba muntu yakikoze oba nga Allah yakitonda kibeerako expiry date. Mwe temwatulako wansi kulowoozaako nti 40 years down the road wagenda kubeerawo expiry date ya regimu yammwe. Temwakirowoozaako. The time is now. And when you force yourself more on Ugandans, you are going to lose each and everything. Because generation yene ya feriwo erimu ku exposinga regimu yammwe. Generation gye tusikidde egamba erindako. Bino nga twaite tubitegedde yeeyunzeeko. Kati generation y'abakitaffe ewuuse. Kati generation y'abajjajja egamba wait a minute. Bino abasajja baali batugamba baali batufera. Kati right now ziri generation 3 ey'abajjajja ffe abaki enkuyege bezikyakubira enduulu bewolaga omukubya emiggo ono. Njagala nkuwe analysis eno nga mbeesinga ku reality, saagala kuwa kintu nga sina reality. Ono jjajja omulaba ono oyo mukadde omulaba. Museveni mwafera omukadde oyo. Janet mwafera omukadde oyo. Salimu mwafera omukadde oyo. N'omwana gwazadde mwamufera. Ne bazzukulu b'omukadde oyo mwabafera be baffe. Tetugenda bakkiriza mufeera bazzukulu baana baffe no ekiti tikijja kusoboka. Yensongola ki muzeeyo yazze kubanga bategedde mwafera generation yaabwe ne mufera generation y'abaana baabwe kati generation y'abazzukulu baabwe bannakabiriye yeno kati generation nakasatu ezo zembadde mula buli president waayita generation nakasatwe zezo buli Kyagulanyi wabadde ayita buli ssomero across the country yeyo generation eyokusatu. Teri muntu asobola kubuuka generation yaffe, taliyo. Ate eyo generation eyokusatu eri mu masomero tosobola gibuuka ne bwoba okizizitiize nnyo. You can't. Mwafera jjajjaffe oyo so mu bangi mwekennyini mwabadde mu family meeting ne mugamba kino kiki tuliko and what is taking place and who is the real Robert Kyagulanyi Ssentamu emiya muganda zino embwase bwe zinatudde emizi agambye what are we on and who are we playing with? Is this the real Bobi Wine or the Robert Kyagulanyi Ssentamu? How come that he has big numbers and the elder people across the country they are following him? Bali mwale mu north ono yabali presenting mu central. Bana bantu mwabalimbye emyaka gyabwe. Mwalimba abaana baabwe. Bazzukulu bagambe ekimala kimala. Buli kintu kiriko ekkomo, buli kintu kiriko expiry date. Mwe family mwe mwatulako muza ati time egenda tuuka nga ekintu kiweddeko. Kati ekintu kiweddeko. Gowa sente emisana ajje mu campaign ya NRM ekirabira wa Nuupu. Era Kyagulanyi wayitawo afuuka wa Nuupu with immediate effect. So muyina ki? For example, bukyanga Kyagulanyi akubala zonna mu Kampala wonna wabadde. Baba atambulira abantu abangi. Atambula n'abantu 15. Security bannamawulire ne ba bodyguard be abantu 15 kwaga kwasatu.
nenga buli ali ku trail eyo alina omugaso. Numbers ne zibegattako gye babalaze. Wabula gwe bwogenda okuba campaign kikwetaagisa okufulumya billions 3 ye million ya dollar almost. Nkiddamu ladies and gentlemen, buli Museveni laare gyakuba yakakadde ka dola ze billions 3 mu obukadde 6. Buli laare gyakuba ya billions 3 mu obukadde 6 ke kakadde ka dola aka kamu. Gwe teweewuunya omuntu atasasula, atasomba, ataliisa abantu bajja ki? Kubanga mulemedde okuzuula ekizibu. The moment you fail to find out the problem as to why people have waken up in big numbers, mugenda kufa mwenna lumu gwewo. Museveni ogenda kufa naturally, mukazi wa agenda kufa, mutabani wa agenda kufa, Sara agenda kufa, abaana bamwe ne bazzukulu bagenda kufa nga bafudde ekintu kye batategeera. Lwa busiru wammwe. Bano abantu si mbuzi. These are human beings who can analyze and follow the situation. You can't lead your fellow human beings for 40 years without anything. Tosobola kukulembera bantu myaka 4 ngo bafuga mufugo n'otukano bafuga ng'oyagala n'obutoota muli bw'oyita omuli kubanga bafune ebbugumu. Oba otegeeza ki? Kwogaso bakwata batulugunyo bassa makomera. Ekizibu tekyuyina bano abasajja baali balowooza tekuli kintu kigenda kubeerako expiry date ne regime eriko expiry date. So they failed to find out the reason as to why Bobby Wine gathered numbers of Ugandans. Olw'ensonga bakizudde nti they were lied, they were conned. Because Museveni and his people, they have been around conning, lying, bribing. You don't need to bribe someone to follow you. Just actions. Zezikwagalisa abantu bakole ki? Bakwagale. Moreover, olemeto okufuga bana Uganda. Museveni, the most easiest people to lead across the globe, these are the Ugandans. Statement je ngenda okwogera. Njagala mu comment section agamba nti nimba. Oba agamba nti ndi mutuufu ogiteke wao. The most easiest people to lead are the Ugandans. Why? The biggest population of Uganda, they don't care about how the government manage their money or their country. Why? Ovanga ku muntu azaala omwana n'amusomesa n'amuliisa n'anoonyeza omwana omulimu n'akola buli kimu nga tabeesinze ku gavumenti. Ovanga ku muntu atuuka mu ggwanga n'ayingira ekibuga nga talinayo mulimu, n'ayingira nga talinayo ofiisi, n'afuluma n'akaveera k'emmere n'adda ewe n'aliisa abaana. Olunaku ne luggwako, wiiki n'eggwako, omwaka nga teyeekalakaasizzaako nti waki gavumenti etuyambye. Munnayuganda ye muntu abeera nga yasuze bulubi naye nga musanyufu, n'anoonya ekyokulya n'asirika. Munnayuganda ye muntu akeera ku makya ne bamuyita ku pati n'agenda n'enyupa bbiya n'alya emmere n'aga life ngimaze. They don't look far beyond their necessities. Ne bakolema okufuga. Ne bakulema okufuga. Ne bakulema okuwa abandiye kasitaalya n'anywa ne yeebaka nga kiwedde talina kirala kyalowooza kuva ku kulya na kunywa na kwebaka. No, tebalina kye baagala kisukka ku ekyo, wabula mwakozesa obunafu bwabwe okubamaamira ate obbasoomooza okutuuka we badde bajja ekyokulya. That is the mistake you made.
Ugandans, they were comfortable where you allocated them in poverty. But you went ahead. You went ahead and tackled to their small remaining income. Here comes Robert Kyagulanyi Ssentamu. He waked up all Ugandans and informed them it's too late. Let us find ourselves before it's too late. Mwakole ensobi, mwabasindika mbwavu ne babugumira. Nechifuka part of life. Na yate ne mbwavu wabwe ne mbalumba yensobi gye mwakola. It was a huge mistake. Muna Uganda anonya capital n'atandika business. Bulaya omuntu gavumenti emuvunanyizibwako wasuze alidde atya bamujjanje batya bwaba talina mulimu gavumenti emulabirira abaana bazaaliddwa balina okusasulwa buli mwezi balina okujjanjabwa buli kimu weekiri baasi zifudde munnansi abuuza amasannyalaze gavuddeko munnansi abuuza accident egudde insurance zisasudde buli kimu mu Uganda taxi kuba negenda kaboda akakuba kute yafaayo amasannyalaze gavako ne wiki buli munatu nakola tya munnanga ati Uganda nzikiza board yensi gye tulimu mu Europe amasannyalaze ne bagavaako 15 minutes eyo court case wana amazzi ne bagavaako eddakiika 3 court case. Mu Uganda amazzi ne gavaako buli muna gagenze boda nekuba omuntu tewaliwo taxi netta abantu tewali gwe basasula internet nevaako tewaliwo abanja notta omuntu kesi nekomaawo nowamba omuntu no accountability wabula polisi yevayo n'ebizibu yanetako okwera ebintu by'ekisiru. Bannayuganda bakolemu okufuga. Abo ne bakulima okufuga. Wana amasanyalaze nga gagenda okuva bakusindikira message tulina mu zibuzi mu dakika 15 amasanyalaze gagenda kuvaako gajja kudda mu dakika bwezi we are very sorry n'omanya Uganda gavaako omwezi wiki teri afudde bakulima okufuga abo. Abo ne bakulima okufuga nojja noyingiza abantu from nowhere. No our national identification batwale ettaka ly'abantu. Nobody complains. Nogenda ne wowola ssente expenditure neekulema okulaga. Nokyusa amateeka nga bw'oyagala nga tekuli yeekalakaasiza. Member parliament nayingira mu parliament bateesa ne wabwa enguzi parliament nesigala ngigenda maaso. State House ne bagikolera budget nejja ne budget endala 3 mu mwaka nga babongera ssente nga zikola mulimu ki ku muzungu ku nsenzi mwezi manya amateeka. Kati kankubuulire mwe bannayuganda ezo wufa zammwe simanyi wufa n'otumbula TV wa neighbor nawe otumbudde wufa biki byonna wano otaddewo kyaki wano otadde buli ng'ekibuga kireekaana muganda wange wanoza n'okumala omwezi nga toddawadde ka TV okwogera mu good morning oba how are you tekyalina bagula wufa teziriyo. Uganda obeera neighbor n'asumula wufa nawe kikwazi ogenda ogule wufa bamugambako agenda kuvumbwa kulwana kubanga abantu teri mateeka gakola. Twetaaga ensi nga buli muntu alina etteeka limukolako. Twetaaga ensi nga buli muntu afuna mu ssente z'omusolo z'asasula. Twetaaga ensi nga tewali above the law. Nga teri muntu asukka mate wano mu nsi z'abazungu obugagga obulagira mu famire yo so si mu public.
public mwenna muli uniquely the same oba olina oba tolina mu nsi zino obugagga bulagira mu famire yo bw'ofuluma mwenda mubeera kintu eki ne bwozza omusango musigala kyekimu ku levo y'emu ompulira bulungi nnyo obugagga bwo bubeera gwe ne famire ye wali wamulabira so si buleta mu public no nemmo mu Uganda abafere bebasinga libate ababbi bebasinga libate abatembe basinga libate buli kimu kifudde nti kati mwensi mwagifuula mu ba godfather b'ensi eyo which is wrong. Wano obulamu bw'omuntu ne mu nsi z'abazungu omuntu okufa akuliko ebibuuzo n'okubiddamu kyovula nti omuntu bw'abeera mu ddwaliro bamulabirira ne bamumonitalinga ne waba afudde lipooti ekolebwa nga nnyiniyo January agenda kukkiriza nti omuntu wange yafudde naye Uganda gwe bakulamu obukuuza omukka wano obugagga obukoma mu nju bw'ofuluma buli omu asigala kyekimu naye Uganda ate kirala nnyo naye bagamba eryokanga netulaba ensisira bwe zenkana emyoyo naye keetonnye munda Uganda ndi wano okutegeeza ku byobugagga bya Uganda byonna toyinaako wadde n'eki nkiddamu ensonga lwaki tuli mu struggle eno ku byobugagga bya Uganda byonna byoyinako omugabo toyinaako wadde n'eki n'amazzi gennyini ag'ennyanja Victoria toyinaako omugabo ettaka lya Uganda lyonna tolinaako mugabo minerals za Uganda zonna tozinaako mugabo amafuta togayinaako mugabo ompulira bulungi nnyo ebibira bya Uganda tolinaako mugabo n'enguudo zennyini tozinaako sse bank tozinaako sse n'essimu yo toginaako sse whereby nti telecommunication company ebba ssente zo buli lunaku ku akawunti yo nga tomanyi bank ebba ssente zo nga tomanyi kubanga tuli mu Uganda y'ababbi gwe wenda mukwano gwange njala kutegeeza ekyo kino kitegeera olwale bulungi nnyo njala mukiwuliddeko temukitegeera akola gye kikolamu insurance company eyimiriddewo ku ggwe singa toliwo insurance tebeerawo bank eyimiriddewo ku ggwe ba toliwo banka tesobola kuyimirirawo lwaki buli lwogulawo account kitegeeza nti olina okuteekayo sente ezo banka zeekwata neziwola abantu nejjamu amagoba okutambuza obulamu bwayo kati mmwe kyemwerabidde banka egaggawala etya banka egaggawala emirundi ebiri sente zootereseeyo eziwola neefuna amagoba sente zootadde ku akawunti banka teyinza kubba nusu 10 banka ebeera ne bakasitoma obukadde 2 ng'ekubba 0.01 mpaka ku 90 kati bw'obala 0.1 mpaka ku 90 okufuna siringi emu ezo sente banka ezibba ku buli akawunti ya muntu mu Uganda on a daily basis babba sente meka ne mobile money ekikola obusente mutasobola kubala obwo kati bakino njagala mukitegerebwe muti obusente bw'otafaayo kubala obwo bwe bugaggawazizza banka ne telecommunication companies kati abaali baguzeeko ebintu mu uchumi wano mugendo kitegeerera uchumi ng'ekyaliwo mujjukira nti waliwo coin government ziyajja mu circulation nga tezikyakolera mu public naye nga bw'ogenda mu uchumi ezo sente zonna ziba zifisse ku bintu by'ogula zitakyalina mugaso bazikuwa nga yo uchumi ezikuwa kati ezo sente yo uchumi ezikuwa kitegeeza nti yejjeeko burden y'obusente obwo kuba yali genuinely kati basinga obukyemba litemutategere lwaki uchumi yatuwanga sente nga ate mu public ezikola ne uchumi yandibadde naye nga ezo sente sikatuzitwale naye ezikuwa okulaga
kati wali obubbi obuli mu Uganda bwe mbadde temumanyi ekyo kitegedde bulungi nnyo buli nnaku Airtel MTN ekubba bank buli lunaku ekubba sente ezo sente zotateekako birowoozo zeekubba yo mwegaggawalidde bwe beeyina oyino bayi Shoprite yes it is Shoprite si uchumi Shoprite yes webala nnyo Shoprite gwe sente zotateekako birowoozo mu banka kwegaggawalidde ng'ekubba buli lunaku kubanga togenda zifayo zirondola tozimanyi kati nankabirwa mukyala wa Museveni amasanyalaze gooteekako ng'osasudde amasanyalaze ago sige gali eri ddala mu data system ya umeme no malala nnyo amasanyalaze ga Uganda galinga data na airtime speed gye gaddukirako wano ng'ogalaba kuyakaawo bakumitayo eri siwe gatambula birala oyinza okugula amasanyalaze ga mutwalo gumu owulira eri bayinza okuba reporting amasanyalaze ga 10 ezo 15 nankabirwa zigabana ne boyfriend w'omusibawe Museveni tezigenda ku account ya Uganda ani owning amasanyalaze ga Uganda currently ani owning amasanyalaze ga Uganda wano njagala nkunyiize amasanyalaze ga Uganda galina kubeera ngali owned by government on behalf of Ugandans watch n'ebitongole bya gavumenti bennyini binosasula amasanyalaze ne state house binosasula amasanyalaze parliament poliisi amagye baali bakubuliddeko mu accountability ya gavumenti sente zeyingiza ne bakulira nti umeme yakoze sente bwe ziti njagala onyiigere okukume omuliro okootegeere bali bakuliddeko mu financial ya umeme oba amasanyalaze ga Uganda gavuddemu sente bwe ziti gwe ogasasula amasomero gasasula buli kintu kyonna mu Uganda kikozesa amasanyalaze kebere simu sente mekazi bakola ani na nyini masanyalaze ago sente ziraga bulijjo temukitunulanga muli awo tuli banna Uganda katika nkubulire kuwa wano birweja nga biro yinza okujjanga ya terebe 12 ne bakuterako wali ka message ku biriyo ti yes toto biro badde nusu bina government ekusasuddeko 1.8 government ekusasuddeko 1.8 no sasula balance Uganda tekisoboka wano kiri 1.8 kye kikulaga nti oli munnansi government care about you government yekufaako nkubuuziza genda obuzeme ba parliament obuze minister of finance dibe basoma financial ne bagamba nti umeme amasanyaze getunzo omwaka guno gavuddemu sente bweziti kubanga ne state house esasula amasanyalaze parliament esasula amasanyalaze banka esasula amasanyalaze barracks esasula amasanyalaze police esasula amasanyalaze buli kitundu kyonna mu Uganda buli muntu alimu esasula amasanyalaze sente meka zeba kubalira Uganda zefuna masanyalaze eyo just masanyalaze nkuwadde ekifuna kya masanyalaze buli nju mu Uganda esasula amasanyalaze sente ziragawa bakuwe total accountability the income and expenditure of Uganda electricity bagikuwe oba bagirina eyo nkuwadde example ya masanyalaze gokka jukira amasanyalaze gatugatunda e Kenya amasanyalaze gatugatunda e South Sudan tugatunda e Rwanda bali bakubuddeko sente ziva mu export y'amasanyalaze nkugambira kale katotandise okunyiga kati nkubuuza export egende e Kenya egende e South Sudan egende e Rwanda sente zaani
muna sote politics ajja kukwatako government zonna mu nsi zonna zirina ebitongole ng'ebitongole bino bannannyini nsi babiganyulwamu nayo neefunamu lwaki mu economics tukugamba nti the demand determines the supply. The demand determines the supply. Ekimu economics. Mu Luganda kivunulwa nti obwetaavu bw'ekintu ku katale bwe businziirako obungi bwakyo okufulumizibwa. Kati demand y'amasannyalaze mu Uganda eri waggulu ne supply yaayo eri waggulu naye sente zivaamu ziragawa. Demand y'amazzi mu Uganda eri waggulu, fresh water, sente ziva mu mazzi gano ziragawa mu nsawo yaani. Lero nkuwaddeko masannyalaze n'amazzi Goldi baba mu explaining na mukimanyi bulungi nkuwaddeko mbadde kimbadde mbuusabuusa buli kimu eky'amasannyalaze. Kati oyinza okuga tebinkwatako naye ng'essimu ye ekyajingira ku ki. Buli lwokwata essimu n'ogiteeka mu charge bwekapa ezo sente ziraga. Who owns women in Uganda? Who owns electricity in Uganda? Mubuuze Kashayija embalirira ennyingiza n'ensaasanya amasannyalaze mu Uganda mukwate Nankabira mu musaleko omutwe. Gwe buli alina account mu bank agenda otandika babuuza sireze ziri mmeka. Bu decimals obusemba yani abujjako. Nekiremeza Museveni mu Uganda kiriwo ekiti. Babbye ne batuuka okubanga babbye bibakwasa enswalo bireka nfundikira. Ekiremeza Museveni ng'oggyeko ebikolobero byakoze. Babbye eggwanga ne batuuka okuba kati bibabbye bibakwasa ensalo bireka. Yensonga lwaki tebaagala ng'oggyeko emisango gye bakozera mu state, ng'oggyeko emisango gye bakoze. Bibabbye ne bibakoze bibaleetera ensalo bireka. Statement mugifunye bulungi nnyo. Ekirala baali batuuse mu state ng'eggwanga bali owninze bali tutte. Nga Janet batayogedde Natasha agenda kwogera, Patience agenda kwogera, Muhoozi alina okwogera, Odreke oba Salimu Sale. Nga bakoze kingdom yeesalirawo eggwanga lyonna. Ku bulamuwo, ku kusulako, ku kwebakaako, ku nsomayo, ku nnyingizaayo, ku nsaasaanyayo, ku nfa n'omulambo gwe baguziika ddi nga batuuse mu sisitiimu nti yeesalawo. Ekyo baali bakikoze nga balooza kiwedde. Yensonga lwaki buli adde afuna ekizibu nange Museveni jangu otuyambe nga mutuuse mu stage nti you are no longer controlled by the law, you are controlled by the person or one family. Buli afuna tugenze wa Salimu Sale eggulu. Janet ajja tuyamba. At least nze manyiro ddooku lwaboogo. Nze manyi Karugire. Nze ndi wa Patience. Kati nga bakulyetinze kingdom eyo kati kingdom yetandise obeekyusiza. That's the problem. Muwe na kyembadde temutunuulira. Tubadde tutuuse mu state ng'Obwakabaka omaze okukola ki okuvaayo. Buli alina ekintu kyonna kyayagala okunti ddirwa olina giyisa wagundi. Bw'atali gundi tekina kijja kgenda nga baowninze buli kimu. Ne bayingira ne business z'abantu babujozi baali bakola nga I don't care about the government. Kasitamba nga akola series I don't care about the government. Babafuzi bati I don't care. Ye life wana Uganda gye baalimu tebafaayo ku byabufuzi, tebafaayo ku nfuga, nsimbi ngeri gye bazeewolamu nga tebafaayo kubanga business zibadde zitambula. Kati batutteko batandise okufaayo ku nsi yaabwe. Okitegedde bulungi. N'olwa ensonga y'omukono abankomero tusinkane mukono na kurenca newandikola ekintu okulumya obundowoozi kangu yabekkiriza ekikoledde ekawempe ebadde era ffe tukoledde obulungi. Ensi yonna etegedde Uganda ebeera mwe tuli. Ebadde open battle tugenda mu lutalo tugenda mu kalulu. Buli munna Uganda wonna wooli tugenda mu lutalo si kalulu.
abadde ayambala ndawe yemutekako ey'okubiri abadde ayambala empale emutekako ey'okubiri abadde ayambala sikaati emutekako ey'okubiri abadde ayambala t-shirt emutekako ey'okubiri abadde ali essuwaani ebbiri yongerako ey'okusatu tugenda mu lutalo kano si kalulu kununula nsi we are fighting occupation mukitegedde bulungi nnyo we are fighting occupation tugenda mu lutalo it's an open battle but I'm reminding you 70% of the indigenous UPDF officer bali kusaidia fe balinze fe God bless you.